olemereddwa okubeera obulungi olw'ensonga nti waliwo ebintu ebiriwo ebikyakutawaanya, waliwo ekintu ekikyakutambulirako, sinakindi kiri mu maaso, kyakkuba mu maaso bw'ogenda gy'ogenze, bwekuba kusaba mulimu, bwekuba kukola mirimu gyo, ng'olaba waliwo ebintu ebigwamu kale kugamba ebikulemesa, ebikuleetera okubeera nga ogwa wansi, ebikuleetera okubeera nga teweeyongera mu maaso. Twagala tweyambule olunaku olwaleero. Buli muntu osanye okubeera nga weeyambulula kubanga teri muntu ali bulungi. Naye yagamba nti nno ali bulungi ate waliwo obuntu obutini bwe yandibadde ajjawo n'abeera ng'ate ayitimuka okusingako awo. Ky'ova olaba nti nno ssente buli omu akyawula azikola ki? Azinoonya nti omuntu akeera ku makya n'agenda n'akola ng'ayagala ssente. Naye ate waliwo ebintu ebituziyiza bijja tubeere nga tujjawo. Ekisooka tweyongera mu maaso, njagala obeere ku channel eno nga wasubscribinga. Ali ku TikTok followinga. Naye wonna njagala obeere nga obaawo nsonga ki nti waliwo video gyengenda okuteeka eno enneme kugiteekayo. Kati obeera ogisubwa. So buli omubeerawo olabe nti ntaddeyo eno obeere nga ofollowinga. Njagala tweyambulule. Garlic ono omulaba otugenda okukozesa. Omunnyo guno ogulaba otugenda okukozesa. Agamba nti n'olina sea salt, Malaya salt, buli kimu kikola. Kozesa ky'olina. Tweyongere mu maaso. Kuno njagala owandiikeko erinnya lyo. Kuno ku garlic. Wandikako erinnya. Jjukira nakugamba nti omunnyo guno si mulungi kugunaaba gwokka. Era njagala obeere ng'ensolo eyo togiddamu. Era nga oyiga engeri gy'ogenda okubeera ng'okozesa. Bangi bawogerera bingi, busibanze bwe ngunaaba mbayita bubi, wekiipinga ng'ogunaaba ojja kulaba nga kivaawo ekyo. Spells zikyagaanye okukolera. Olina obuzibuzibu obulala buli kimu kigenda kubeera nga kiggwaawo. Bw'omaliriza okukola ekintu bwe kiti, njagala obikwate nga bw'obiraba mu ngalo zo, tandika okubeera ng'osaba. Sinza eddiini gy'okkiririzaamu, oli mu Katuliki, oli mu Adiventi, omaliriza okubeera ng'osabako. Kwatawo ku munnyo guno, oyoke mu mazzi g'ogenda okubeera ng'onaaba. Ne garlic ono omuteeke mu mazzi g'ogenda okubeera ng'onaaba. Naye garlic ono njagala obeere ng'omufumitamuko. Osobola okumufumitamu enjala zo, omufumitemu enjala, abeere nga aleeta akawoowo akamuvaamu. Bw'omaliriza okubiteekamu, njagala obeere ng'okwatamu omukono gwo ogwa right tabula. Tabula ng'oyamitiriza ogamba nti nkooye embeera embi. Nkooye embeera ey'obutazaala. Nkooye embeera ey'obutakola. Nkooye embeera ey'obutafuna. Nkooye embeera ey'obutaganja. Nkooye embeera ey'obutaweebwa. Nkooye amaaso amabi. Nkooye omudibo. Nkooye enfuuyirizi. Bw'omaliriza okwogera ebigambo bwe bityo, njagala otandika okubeera ng'onaaba. Era oyogere erinnya ly'ogambe nti nze gundi, nze gundi, nze gundi, emirundi 3. Okuva n'olwaleero buli kimu ekindiko ekibi, buli kiyisa nti kyanteebwako ng'omuntu ayogera erinnya lyange, nkyeyambuludde. Saala kibeere nga kinzirako, yakibeere nga kigenda wala, yakibeere nga kikulukutira mu mazzi gano. Nkooye embeera embi, nkooye okukaaba. Bw'omaliriza okubeera ng'olaamiriza, garlic mukwata asigaddemu, ona gy'omusuula, oba onaabiddewa, oba mu nnyumba yo okusinziira embeera gye tuyitamu. Nti ali ebweru tagenda kugamba nti tajja kukola vidiyo kubanga nagambye naabira wabweru, tekiri kizibu. Wabula ebigambo bye tweyogereddeko bye bijja okubeera. Oyinza okugamba kojja amadde nga sikyalo tabiruutu binika kye nazzeemu. Olw'ensonga nti obwongo buba butudde. Buli obwongo buno bwe butuula nga tobugeerako bigambo bibeera bikuvaako. Y'omuntu alaba otambula bulungi emirimu gyo, gitambula bulungi ng'ogitambuza bulungi ng'ayongeramu kyayongeramu. Tulina abalabe bangi ffenna. So kola kino kijja kubeera nga kiggwaawo. Mbeere bulungi, baagala nnyo. Komentinga wansi awo gambe nti nziredde okubeera nga nzisekinga amannya g'obutonde. Alina ky'ogamba mu WhatsApp jangu, esimu yange nabagamba teyitamu. Yangu buzi mu WhatsApp obeere ng'obuuza ky'obuuza. Mbeere bulungi, baagala nnyo.